ogamba otya? Sina bigambo kujjako nyina kigambo kya mukama waffe Yesu. Akabuliriro nga sinaba kubula nze nga sibula mbeerayo ku Bativale mu Word of Salvation sobola kubula. Twalaba nga Muzeeyi Museveni yagamba church zituuze abantu 2,000. Bw'olaba nti zino ddala church enene 2,000 ez'abantu ziba zibamala? Nanti kakati in fact yagamba 2,000 yagamba abantu 2,000 yagamba abantu 2,000 naye obulamu bukulu nnyo abantu 2,000 bayinza okuba nga babeera kugamba amakanisa agamu nti bababeera batono naye nga ekintu ekikulu kyekyobulamu. Kati Pamela, tugenze ku nsonga y'okubuulirira ku baana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala olwo lwaki ensangi zino tebalinga mmwe ab'edda? Za nsonga ki? Abaana ab'obuwala mu nsangi zino kati nze siyinza kuddawo naŋŋamba nti nnenya abaana ab'obuwala oba nti kwegamba nti oba mbanenya bokka, nedda. Baana ennaku zino sijja kugamba nti kunenya, wabula bwe mba nkitunuuliddemu nti tebalinga ab'edda, nti tebalinga ffe ab'edda. In fact bw'ogamba nti tebalinga ab'edda nga ffe ab'edda oba otegeeza ki? Nti mwe mwali bafumbi. Temwabuukabuuka. Nti twali tetubuukabuuka. Anti ffe edda abazadde baafunanga obudde ne batubuulirira. Ennaku zino abazadde bali bize nnyo ate omwana awulira nnyo ekigambo ky'omuzadde. Kati ekigambo ky'omuzadde bwe kiba nga tekiriiwo, ennaku zino abazadde tetufunye budde kubuulirira abaana. Weewaawo nze abaana abange mbabuulirira kubanga nina okufuna obudde obw'abaana, era nkubiriza abazadde bonna tufune obudde obw'abaana baffe, si babuwala bokka naye n'ab'obulenzi. Naye nga kyandibadde kirungi nnyo abazadde ne tufuna obudde obw'okubulirira abaana abo, kubanga omwana bw'oba tomubuuliridde aba tamanyi kyakkola. Kyova olaba nga abeera awo n'akola kino n'akola kiri kubanga aba teyabuulirirwa. Era abaana olaba nnyo n'abalenzi abalina obuvuyo n'abawala abalina obuvuyo bonna obalaba tebababuulirira kubanga omuntu gwe bateeseteese gwe babuuliridde tasobola ate kubuukabuuka. Kyogamba nti ennaku zino abaana ab'obuwala basenga tebakoze kimala babuulirira. Kakati ate ennaku zino ne basenga nabo balina abaana abaabwe. Kati nze nsaba abazadde bonna, abazadde abaami n'abazadde abakyala batwale obuvunaanyizibwa. Ebyedda omwana omuwala bamugamba nga ye ajja agenda ewasengawo egindi ate afune obudde, nga basenga balina obudde naye nabo tebalina kati budde. Bali ensi kwegamba ebaddusa sipiidi, bali ku sipiidi, okitegeera. Kati abazadde batwale obudde okubuulirira abaana baabwe. Kati nami okuva waggulawo kyaki ogitambuza otya, eri etya? Ate kyaki yaggulwawo naye kyaki bw'ogikwata n'ogiwa Mukama yagitambuza era agitambuza bulungi. Abantu balokoka, enjiri ebuulirwa ne ku Facebook ebuulirwa. Bwe tubeera mu lockdown enjiri esigalawo, mu Word of Salvation esigala ebuulirwa. Kyaki eri ku musingi ki? Kwawaliwo kyaki ezimu nga omusumba omu abukira basumba banne. Kati kyaki eri ku musingi ki? Enewe nze kisinziira ku ngeri gy'abayitiddwamu. Kati omuntu atambuza obuweereza okusinziira mu muntu ngeri gy'abayitiddwamu. Naye bw'oba oyitiddwa okubuulira ekigambo kya Katonda era kyekyo kyennyini ky'oba olina okubuulira kubanga kyekyo kye wayitirwa. N'ekyokuvuma basumba banno. Ate oba oyitiddwa kuvuma, kugambye oba oyitiddwa kisinziira kye wayitirwa. Bw'oba oyitiddwa kubuulira ekigambo kya Katonda ekyo ky'ogenda okubuulira. Okitegeera. Kati kisinziira omuntu bwe yayitibwa.
Yes. Okay, nga tuze mu byokwogera twogere ku church, embeera ya church. Kusomozebwa kikuwa akafuna bwe wagulawo church? Okusoomozebwa tufunye okusoomozebwa kungi nnyo era singa obuweereza tebwayimirira ku musingi gwa mukama waffe Yesu singa bwaggwawo dda. Lwa nsonga ffe twatandika mu January mu 2020 mu January ne tugenda mu lockdown mu March nga 15 kugamba church ey'emyezi ebiri waliwo gamba nti wakiri emyaka ebiri naye emyezi ebiri mwezi gumu myezi ebiri ne mugenderawo mu lockdown ne mmala emyezi 7 8 nga temutandikanga ate ne muddayo ate muba mwakadda okitegeera ate era ne muddamu kugamba kusoomozebwa kunene nnyo ate n'ekyokubiri okusoomooza okuli mu kanisa kwa kika kya waggulu nti abantu balinga abaweddemu essuubi eri obwakatonda balinganga abaweddemu ekyo nakyo kisoomoozo kinene nnyo kubanga n'omuntu eyali omulokole n'agenda mu lockdown waliwo abamu abaatuuka ne bagawo bakatonda yatukyawo oba katonda taliyo oba kiki ekigenda mu maaso okitegeera naye kati okwo kusoomoozebwa nakwo kunene nnyo. Emikolo mwatulyako emikolo mugitukweka nemwema tuyita twalaba bulabi bufaananyi temwatuyita abamawulire kujja tubabeererewo anti abantu 20 munnange twali tulina okugendera amateeka gaki ga gavumenti kigeza kyogaba abantu baali 2 bokka ku mukolo baali 2 abaayitibwa baali 2 era sifa muwala waffe oba muganda ffe ali atya gyali mulungu. Kati mami twagala okubuuza olowooza ensangi zino lwaki obufumbo busasise nnyo ddala muno covid olowooza lwaki obufumbo busasise? Ate era okusomoozebwa kungi nnyo ate n'ekirala ekigambo kya Katonda kugamba omulabe naddala mu biseera bino ebyoluvannyuma omulabe sitaani ali ku sipiidi ate sipiidi ye yamanya nti nno obufumbo mu ntandikwa Katonda yakola Adamu ne Kaawa nga tanaba nakola baana yakola Adamu ne Kaawa era eyo minisitule ey'obufumbo nkulu nnyo kati sitaani yasooka n'alumba essente n'alumba kyagenda okulaba nga tawangudde n'ajjukira nti minisitule y'obufumbo yenkulu ennyo kubanga ndoze yatuuka n'akiraba nti abantu osobola obbajjako ssente naye ne basigala nga baagalana kubanga bali ku musingi gwa Katonda okitegeera kati n'agamba nedda kambalekere ssente naye nkube bufumbo kati sitaani ye sipiidi gy'aliko yakuba bufumbo era nkubiriza abafumbo kubanga ebiseera ebisinga akantu kabeera katininnyo akacyankalanya abafumbo okitegeera naye nkubiriza abafumbo nti mutuule mukkakkane mujjukire mu ntandikwa gye mwava kubanga tewali kumu ababiri tekuliko yali malayika ate mumanye nti sitaani ayigganya obufumbo era yabuleetedde okuba nti busasika si mu lockdown mwokka wabula sitaani kati ku musingi gwalina kati gwatandise gwe gw'okumenya kubanga tayagala famire era amanyi nti bw'anaamenya famire n'abaana bajja kukola ki kulaluka era yensonga lwaki mu ntandikwa wambuuza nti abaana bawala ennaku zino lwaki bali bwe bati babuukabuuka tebatereera kubanga sitaani yamenya foundation ey'amaka okitegeera bw'amenya ey'amaka abaana abamu bakuze tebalina na bazadde kakati yensonga abamu sitaani abaleetera okufa ebintu ebifaanagana bwebiti. Okay. Ku nsonga eyo yennyini musumba waffe Pastor Manjiri engeri badde otubuuliramu yennyini yeemu eyamutuuseeko baawe baayawukanye simanyi oba wakiwuliddeko mbadde sena bakiwulira